Okubala essuula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Miriyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti, mazima Mukama yayogera ne Musa yekka, era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira, era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti, mufulume mwesatule mujje ku weema ey'okusisinkaniramu. Abo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire, n'ayimirira mu mulyango gw'eweema, n'ayita Alooni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti, muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabangamu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, naayogereranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna, oyo naayogeranga naye akamwa n'akamwa, mu lwatu so si mu bigambo bya ngero, n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera kyo okutya okwogera obubi ku muddu wange, ku Musa. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo, ne yeeviirayo. Ekire ne kikka waggulu ku weema, era laba, Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu, era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti, Ayi Mukama wange, nkwegayiridde totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obuseruseru era nga tukoze ekibi. Nkwegayiridde aleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwonoonesa ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabira Mukama n'ayogera nti, muwonye, Ayi Katonda, nkwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti, kitaawe singa amuwandidde amalusu obulusu mu maaso, ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7. Asibirwe ebweru w'olusiisira ennaku 7, kale oluvannyuma alyoka ayingizibwe nate. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7, abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu lwe yayingizibwa nate. Awo oluvannyuma abantu ne basitula e Kazeroosi ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Palani.